Ku Sunday ewedde ebibaati bino ebyakubwa ku mwala gw'e Nakivubo byatandika okwogeza bannakampala obwama nga buli omu yeebuuza ekyali kigenda mu maaso. Kyokka oluvannyuma kyategeerekeka ng'ebibaati bino byali bikubiddwa omusuubuzi Hamis Kiggundu amanyiddwa ennyo nga Ham n'ekigendererwa eky'okuguzimbako. Waliwo n'ebifaananyi ebyafulumizibwa okulaga ng'omwala guno bwe gunaalabika nga guwedde. Abamu ku bakulembeze mu Kampala omuli ne Lord Mayor wa Kampala Lw'okubiri bavayo ne bawakanya enteekateeka za Ham nga bagamba ziyinza okuviirako ekibuga okujjula amataba. Ebikolebwa biri bwe lw'amateeka. Talina ndagaano na KCCA, talinaawo kyapa ku mwalo, talina NEMA certificate. Ensonga z'okuzimba ku mwala gw'e Nakivubo ne leero zibadde ku mwanjo nnyo mu nsisinkano wakati w'ababaka ba palamenti ku kakiiko ka palamenti akalondoola emirimu gy'ebitongole bya gavumenti aka COSASE n'abakulu mu KCCA. Is it true you gave away land without following procedure? 2. Does this channel belong to KCCA and was it given away? 3. Is the process of giving it away a procurement process? Yeah, this paper says there are some orders from above. This is today's monitor, that there are some orders from above. But Mr. Chairman, Attorney General gave guidance that any presidential directive, what they call an order from above, that directive must be done according to the law and the due process. Amyuka akulira KCCA Benoni Kigenyi ategeezezza ababaka ku kakiiko kano nti baali bakyekennenya okusaba kwa Ham wabula baalabiraawo ng'akubye ebibaati ku mwala. The assessment of this development proposal was still incomplete, and then the presidential directive came through. We noted that on the heels of the presidential directive, the channel was, a section of the channel was hoarded with the iron sheets. Bw'abuuziddwa kye baakolawo ku bibaati bino, Kigenyi ategeezezza nti lwe baagezaako okutuuka mu kifo kino abakikuuma babagobayo tebulinnya. In the report of the building inspector, he said he was not given access. By who? The developer. Who owns this land? Kampala Capital City Authority. Have you given it away? No. Abakulu mu KCCA babadde bali mu kutuyana na bibuuzo okuva mu babaka ku kakiiko kano nga ye Lord Mayor wa Kampala Lw'okubiri ali ku NEMA gy'akedde okusaba Ssenkulu wa NEMA asitukiremu ku nsonga y'emu. Wadde nga amaze n'asisinkana Ssenkulu wa NEMA Lukwago asanze akaseera akazibu abaserikale bwe basoose okumuggalira ebweru. I am very clear to you. I said we don't have an appointment, and therefore we are having board of directors meeting, and it is a secretary of that meeting. He cannot attend to you. And I've assured you, yes, I am not going to disrupt that meeting. I am ready to wait for him to finish the meeting so that we can also engage. I can engage him after the meeting. That's the thing. Nga KCCA ne NEMA yeesamudde okuwa Ham olukusa lwonna okugenda maaso n'okuzimba ku mwala gwa Nakivubo. Twafuna okusaba kwa Hamis Kiggundu Ham Enterprises nga ba-applyinga okubawa Environment and Social Impact Assessment Certificate ey'okudevelopinga omwalo ogwo ng'okusaba kuno kukyekennenyezibwa. Mu njogera ya confirminga nti Ham tayina certificate, tayina olukusa lwa NEMA. Bw'osaba tekitegeeza nti olw'okkiriziddwa. Ekyakkiriza naye ekikyandeetedde evvuunya mu mutima, Ham agenda mu maaso n'okkuba ebibaati byakuba, agenze mu maaso n'okumenya omwala, agenda mu maaso n'okuzimba. Tayina approved plan ya KCCA, tayina certificate ya NEMA, ali waggulu w'amateeka. Kati okusala eggoye ku nsonga z'omwala guno, COSASE eragidde Ham alabikeko eri akakiiko ku Lw'okubiri lwa sabiiti ejja. Mwami Hamis Kiggundu naye atubuulire amaanyi n'obuyinza gy'abijja okusobola okugenda n'azingako ettaka lye batannamuwa nga talina plan
n'aziba omwala nga bwe batugambye kandowooze nti tebamuwaayiriza. Mu balala abayitiddwa akakiiko sabiiti ejja kuliko minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga ne ssaabaduumizi wa poliisi, minisita wa Kampala akulira KCCA, Lord Mayor wa Kampala, Sipiika wa KCCA, kw'ossa abo bonna abatuula ku kakiiko akavunanyizibwa ku kuteekerateekera ekibuga. Internal Affairs atubuulire Deep Police lwebeera deployed okulemesa nannyini ttaka okutuuka ku ttaka lye. Era IGP nga deploying authority wa police atubuulire poliisi ku ttaka ekola kikoki okusobola n'okulemesa enforcement ya KCCA. Minisita wa Kampala atubuulire engeri gye bakolamu emirimu gye bagabamu ettaka mu Kampala. Executive Director wa Kampala atubuulire obanga ddala ali in charge ng'asobola ddala akyasobola okwenforcinga amateeka ku bantu bonna awatali kubasosola. Mu kiseera kino KCCA yawandiikidde Ham ng'emuyimiriza okubaako kyakola ku mwala guno, kyokka ng'ebibaati ebyakubiddwa ku mwala byo bikyaliko n'okutuusa olwaleero. Peter Serugo, NTV, ku ssaawa emu.